media ayogera kudalira banne nga babwe bwali omusajja mayumba 10 akati otya mu nyumba nga omusajja gw'ofumbiddwa era bakyala be ogenda kikola otya otya mu nyumba ne nga kati muzeyi takirabe bubi ofunye olubuto tiyamanyi yamanyi nagifuna nga tulina mukikolera omukyalo oli amugjayo n'amweta ntabeere naawe omukkiriza omwaniriza nze siina kye mwagaza kuba sinze mwagala. Omuntu kyayogera ekiri ku mumwa si kye kiri ku maaso ge. Bwe nasemba ovaayo bampambako essimu yange. Bawamba essimu yali mu layini 2 MTN ne Airtel. Ne banvuma nnyo ne bampemula nnyo. Tebaakoma okwo we baawulira nti ndi lubuto. Bajja n'ewaka. Era ne banvuma bwali budde bwa kiro ssaawa awo nga 3:30. ne Alex agira ko bakyala be bakabe bajja yajja n'abanona n'abazaayo bajja bokka ne banvuma ne bampemula nnyo ebigambo biyitirivu nnyo. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo baweetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Okay, kwa SB4 Media tuguse ensonga kitundu kyaffe kya kubiri tukyalisa Design Kayunga wano wetuli bayitawo Nazigu. Tukomyewo kino kya kubiri ku nsonga za Alex tuzeeko ew'omukyalo ono yalabikidde mu mawulire ga Bukedde Rebecca Nayiwombe ye mukyalo w'olubuto taata yazze n'agamba nti tamuwamba yambi. So tusazeewo naye tujjeyo keno tulabe kiki kyagenda okutugamba. Tukyali mu mmotoka naye muneeyongeko mpolampola tubeere nga tutambula mpolampola tugende waali oyogula bataddeko essaatu yateekako essaatu y'omukyalo oyo. Bannaffe aba Nairo Agro Industries batukamu akasente bakoyera eŋŋano bakoyera sabbuuni wamu ne butto. Butto bamuyita modern n'eŋŋano bagiyita modern wamu ne sabbuuni bamuyita modern batutekamu akasente. Muneeyongeko nga tugenda okubeera nga tuba meetinga. Twalayo bino walimu. Twabadde awo ne tulaba emboozi yo. Tulabye emboozi yo tujja okwongera okuginoonyerezaako tulabe ensi etegeera ekituufu. Tusoose wa Alex omumanyiye n'atubeera ku sayidi ye tujjako naffe nawe tubeera ku sayidi yo. So ensonga zino zatandika zi ensonga okutandika twalabye nga taata Alex ku kakiiko naga nti takuwa buyambi bwekiri okuva bamusisinkana kabwe okuva wafuna olubuto takuwanga ku buyambi teri yadde kyampa. Mwasisinkana mutena Alex? Nali nkolera awo we nga tukola entebe za sofa kati akaseera ne katuuka ne ndaba nga bandaba bubi bakazi be nze ne neetegulawo ne nvaawo ntandika ogendayo muzeeyi tukoleeyo naye nga ye talekera awo kujja gye ndi nasigala nga ajja gye ndi.
nga waba Alex ajja gy'oli. kati ng'aba afunye omulimu ng'eno ebweru asobola okunona wano nti jangu tugende tukole ki tukole nengenda ne tukola. Kitegeeza mwe mwava olubuto mwagalana naye simwagala nnyo kiri awo naye ng'omwagala. simwagala nnyo kiri awo naye nalabira awo ate nga nfunye olubuto nebinsobera nendowooza nti munange nfunye olubuto kyajja kusigala nga bw'abadde ntya nga mpa obuyambi buli kimu naye teri yadde. Twogeddeko ne bakyala binaga nti bo tebakulinaako obuzibu ng'osobola okugenda n'akuwasa nomubeera basatu. Omuntu kyayogera ekiri ku mumwa si kyekiri ku maaso ge. Bakuyisanga batya bo bakyala? Bwe nasemba ovaayo bampambako essimu yange. Bawamba essimu yali mu layini 2 MTN ne Airtel. Ne banvuma nnyo ne bampemula nnyo. Tebaakoma okwo bwe baawulira nti ndi lubuto bajja wano ewaka era ne banvuma bwali budde bwa kiro ssaawa awo nga 3:30. Ne Alex agirako bakyala be bakabe bajja? Yajja n'abanona n'abazaayo. Bajja bokka? Bajja bokka. Ne banvuma ne bampemula nnyo ebigambo biyitirivu nnyo kubanga kati ffe ewaffe nze ndi mukazi musoga ewaffe kiba kizira obisasulira ne weebambuza okola ki ebigambo ng'ebyo obisasulira okuggyawo kiri mu ki mu ddiiro. Naye eno e Buganda kuba nze banzaalidde eno Buganda nkulidde eno naye eno simanyi yo oba kalcha yayo eri etya naye ewaffe osasula. Balina okusasula? Ebyo nali nabivaako nga nabireka naye kati ekiseera nze ndaba kinzigwako olubuto luno oluli mu myezi 8 talina kyampa yadde womugambako akuwoleza kino akuwoleza kiri y'omu yagamba nti ye atuuse mu myaka egifa agakolera ntaanaye y'omu yagamba nti ye yafiirwafiirwa dde abaana era y'omu oyo yagamba nti olubuto twandirugyemu. Eyagambako nti mulugyemu? Ate bino oga nti akolera ntaanaye emyaka ndaba bakyali muto bakyaga nti atuuse mu myaka egifa. Ati bwati bwe yaŋŋamba simanyi ki kye yali ategeeza mu kyo. N'atuuka n'okuŋŋamba mbu njagala mumenyera amaka ge musansulira bufumbo bwe na bakazi be. Naye nga kituufu abo bakazi abali wowe bakazi be bakyala be? Bakyala be. Bonna babiri mu nju emu? Be babiri mu nju emu oba yabaawula simanyi. Bakyala be. Deeza bo mu kubeerawo wali eri bakuwulirirako ebbuba? Kirabika nze navaawo nga banvumye nnyo naye nze ne wonvuma nga sirina budde bukuddamu era nkuleka awo sirina gamba nti oba ki. Kuba ye kyagamba agamba nti bakkirize wano ewaka akutwale akuwase wegatte ku bali. Bw'obeera gwe osobola okukkirizaawo ewaka nze sisobola kukkirizaawo kubanga muzeeyi amuyitiddeko ebbanga liwera nga lya myezi egya talina kyavaamu yadde nti oba omuntu oba okyalinamu ebikusumbuwa osobola okujja n'oyogera n'omuntu oyo ne muteesa naye n'olaba kikyakola ki kikyagamba wabula kyenze kyemulabamu obunyoomi bungi tawana bazadde kitiibwa yadde yeeyisa nga ye bw'ayagala. Kuba mu kutuuka gw'ofuna olubuto mwali mwesiimidde? Tebaalimu kukaka kabuuzi? Si bwe kyali.
So kali kwa kundimo kumata ushamwagala. Kiba n'okuzaalira omuntu nga tomwagala kibeera ki? Bwekiri naye kati omwana oba tulina kyamukolera era oba olina omuzaala omusse ku nsi. Kuba ye agamba nti kati eno gy'oli tolina kyokolayo ate singa ogenda wali eri n'akuwa ekyokukola nga mubeera awo obulamu ne butambula mu maaso. Ebyo byonna alimba. Ebyo akozesezza bulimba. Singa kyali bwe kityo singa yakikola dda. N'akuyita. Nze ngezezzaako munoonya nga ngenda eyo gy'abeera ekyampisi. Ngenda waliwo omusawo abeera awo waliwo ngeri ya karestauranti. Ne ntuula awo okuva bwe nagenze ku makya ne tumukubira essimu. Ne nfundikira obulayo ssaawa 2 za kiro nga tazze wendi. Yadde. Waba akuyambye n'ajja atuuka awo ng'afuna booda oyo muzzeeyo ewaabwe. Sina kindi okwata oba 10 oba 20 genda ewammwe. Mu bulamu sente ze yajja kuddako ez'obuyambi sente mmeka? Tali. Kubanga omutwalo yagumpa juzi we bamugamba okumpa emitwalo egyo 2 n'ampa omutwalo. Naye waaba nga ye ayagadde kuwa mu mwezi ekyolumu akwatayo 5 n'akuwa 15. Ngolanga kwanza buyambi. Simanyi oba yali ampa zaaki kubanga 5 tezirina kyezikola. Taata wange talina kyamuwangako yadde n'omulundi ogwo ogumu. Yadde. Wamavudde eri mu meeting gye mwabadde mbi awedde ebijjavu. Bagambye ezeeyo ku Mande. Kafeero. Bagambye ezireyo ku Mande. Abenikya oba anaabanguliddeyo ku bintu ebyokozesebwa mu ddwaliro simanyi. Bagambye ezeeyo ku Mande. Byonna ebyo ebintu. So kati obutola myezi ngena. Lutola myezi 8 guno gwa 9. Oli mu gwa 9. Ne first born. Iye. Tolina kyewaguzeeko yadde. Sina kye nnina yadde. Kubeera singa nabadde nnina santa wange gende. So nawe mu kakiiko teyakuddeeko oba mitwalo 3 oba 5 nti ogenda ogula ebyokuzaalisa? Talina yadde. Talina kye yakozeeko yadde. Kuba ffe tubaddewo ne bakyalayo nyine ne bagamba nti bo tebakulinaako obuzibu bwe gendayo obeerewo bajja kukulabirira ozaale mubeerawo n'omwami wammwe. Si bwe kiri. Ate wagamba nti agenda kupangisiza ewalala. Ebyo byonna ebyokupangisa babyogerako ne muzeeyi n'ateesa naye bulungi nnyo. N'atuuka n'okugamba nti simanyi agenda kuntwala ebuvume wa mwannyina nzaalire awo. Ebyo byonna ebbanga ne liyitamu nga tetulina kye tulaba yadde. Kale atambulira nnyo ku bufere obulimba bw'ati. Mu byonna byayogedde nga bali bamukulu Kafeero kiki kyasinze okunyiriza muzeeyi? Kuba kinasuula nti muzeeyi yavuddeyo ani? Siyinza kugamba nti kino kyekyamunyizizza. Kuba ye muzeeyi teyambuuliddeko kyamunyizizza. Ate bwe kiki ekyakunyizizza? Kimanyi era otavuddeyo ng'oli kyekimu. Ekituufu kiri nti yatunyoomye teyatubazeemu magezi yadde. Bayisizaamu amaaso. Kubanga yatuukidde okuleeta ne mukazi we ajja abeerewo. Ekiraga nti si kirambulukufu bulungi. Yeetisse mukazi we najja kubanga aze mu nsonga zo.
Tuko sibe family tugusa ensonga. Obaka bwasimba bwasobola okumuweereza. Mwami woyo baka agenda kufukata tawo omwana wo. Waka. Obubaka bwe nandimuweereza nti yandinyambye nampeereza ebintu ebikozesebwa mu ddwaliro. Sobola okuba nga ninawe nsobola olaga ozaalira naye mba sirina bintu sobola. Kuba kati muno mu nju tetusula sobola kuzaaliramu. Ensonga zino zimanyiko. Obubaka bwasimbayo bwoweereza bali bajjawo abagamba abakugamba nti ogenda obeere wali nabo. Obubaka kibwebagamba. Sirina kye mbagamba. Bendowooza yaabwe ekyo webagamba naye eyange bwekyo si bwe ŋŋamba. Ekyokugenda awo sisobola. Bendowooza bawete bo babeere awo. Bo babeerewo naye nze nedda. Ogenda nti tewamwagala. Simwagala era naye akimanyi nti nali simwagala. Kiza mwagenda mu kikolwa ky'omukola nga tomwagala. Ate nga bo bali bagambye nti walinga gwe wamu kikana gwe wamwekwanira. Nze so akwana musajja. Fatugambye nti yajja ku ssomero eri okubasomesa onoofuna ennamba ye ntandika okumwetega. Ku ssomero we twali tusomera nga tebatuganya nga beera n'amasimu. Amasimu twagafunanga ku weekend, ennamba ye nagifuna budde ki. Poziko banene abaalingamu n'amasimu amanene. Kati nga yema mufunye omuntu abasomesa mu kiraasi. Fine, bo basobola obawaako ofa eyo ne bajja n'amasimu gaabwe ne bagabawa ne bakwata ebifaananyi ebyo. Naye ebyagamba ennamba nagifunira ku ssomero. Okufuna ennamba eyo nga ntandise okukola ewaabwe. Nikasi oyinza okubeera n'omuntu eno ng'ayagala ekintu n'ogimuwa ennamba akubireko oli naye si bwe kyali nti nze nabasaba ennamba nedda. Byatandika bitukutuka kugenda mu nsonga z'omukwano. Waliwo bakubona essimu saa 10 za kiro ng'omukubira. Nze sikubangako ssimu ssaawa za kiro. Sikubangako ssimu ssaawa za kiro. Wabula awo wagambira mbu nakuba essimu ssaawa ez'ekiro. Yali ewaka ne bakazi be nga bali mu muvuma. Jjukira basula mu nju etya. We bamuvuma nina ennamba gye nakozesangako wano. Ne mukubira. Katugeze nina kyenjagala ndaba oba anampa. Naakubira omukyala oyo. Omukyala wamukubira ku ssaawa 9 ogw'ekiro. Naye nze sikubanga ku nnamba ya ssimu. Sikubangako ku ssaawa 10 za kiro ssimu. Ate n'essimu sirina. Essimu olwedde bennyini baagitwala. Nze sirina ssimu. Essimu tebagikuwa? Tebampa ssimu. Bagisigaza? Bagisigaza mpozi engeri gye nnina ndagamuntu nengenda nezzaamu nensayisa layini ya Airtel. Yo nembeera nayo naye nga sirina ssimu. Mu bimpimpi baagibba. Ate era ye kennyini yagambye essimu ogitwala naye yali mu luku olukola ki? Olutwala essimu. Ne mugamba ekitegeeza mwenna muli babbi. Kuba gwe oŋŋambira bw'otyo kitegeeza muli babbi. Lwaki tebakudde essimu? Nze nali nabaleka nga nabavaako. Nga nabeesonyiwa. Nga nabavaako era nga nabeesonyiwa nga nabita.
kiboke gimujjeko gituwanini abaana alaba puroguramu eno banakuba ku magezi ki mukyalo ono yemukyala gumalayo mu katanzi bagenze kikuwamufeero lisadizedakuyunga nga bemukamwe namuwasize wayo bakyalayo bali ababiri abiri wafusa bwe ali okumagezi kyogenda ogenda mu myezi 8 luli mu 8 ogenda mu 9 talina yadde akagoye akokuzayo kyokka omusajja ye agamba ye agamba okuwa ebyokuzaaliza bagamba ku Mande nga 15 Mande eriwa Mande tujja kubeera nga tubuuliriza era oba yakuwadde era takuwadde bawona wennaali eyo mukyalo nga tumuyambe tutya kimuwulira abalina obugoye tukuma ne tujja omukyalo nga batusobola okuwuliriza tegesebwa puroguramu eno gwabanga ogiraba Facebook media ensonga nafe abanene agro industry akwairengano sabuni wamu ne butto bya modern batutekamu akasente baga nti genda kututeje kutuwa sabuni wa modern engano ya modern mama dejemu akamba maduka kono konna webiri ne mu supermarkets wakola bekale nga atofunayo ne butto wa modern tutekamu akasente so katuwerekereze sana tuweddeko ku side yo tomanya tuzokola kulambulako Kana ne yazi.